Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege. Once again tuba tutumbudde ne muganda wange Kasozi Samuel the philosopher. Twogera ku nsonga nyingi. Tulina olutalo olwa Iran. Eggwanga erya Iran likyafunze ekyonga. America wenjogerera bino enyigidde buli agisala maaso. Trump sikiwa nti ne mukyala we kati amwesiga. Kuba buli muntu amukola ki amunyigidde. Bongereza egamba oyo omusajja tebalabanga musiru ng'oyo. Spain nababulira ebyaliyo, nababulira ebyali e Italy, China eryawo, Bongereza yatuuse n'okutuula awamu bagamba King Charles anti abadde ateekateeka okugenda mu America. Bamuga teyandigenze. Babadde bamusaba bangi nti abayambe tebamanyi kisaala kyayinza mumukolera, yayinza omumuswazaswaza nekiyitirira. So n'ebintu ebyo bingi nnyo. Naye olunaku olwaleero njagadde nga tunaatandika mumbuuza ebibuuzo bingi. Nga bwe tutunuulira eddiini zaffe zino ze tusinza mwe tukkiririza obulungi nnyo Katonda waffe, bingi ebibuuzo ebiri unanswered ebyebuuzibwa omuntu gw'atulaba atugoberera atuwuliriza n'ogamba naye nina omuntu gwe nalidde abuuza kati okuva wano okutuuka waggulu mu ggulu lya Katonda waliwo mayiro mmeka, waliwo distance ki? Oyo naakimala. Ono n'abuuza ndaba abakatuliki, nendaba abalokole, nendaba abaprotestant, nendaba aba orthodox, n'abalala bonna basinza Bayibo. Kati Bayibo ate bonna ne bajawukanako ne beewakanyiza mu kitabo kiriwa kimu. Oyo omuwulira Kasozi sooka obuuze ku bantu ndyoke nzije. Ekyo ekibuuzo okiddemu. Nja kwebaza abalabi baffe mukola kinene nnyo okuba nti no mutugoberera era ne feedback tugiraba. Sifa abasinze nnyo naye ekikulu kyabina nti no tusobola okuderivalinga kye tutegeera. Namumanyi waliwo abantu abagezi bangi naye nga tasobola kuwa ye kyalina kukimanyisa muntu mulala. Eyo yenjawulo era yeereterawo abasomesa okuba n'enjawulo. Omusomesa omu asomesa abaana ne batuuka n'avaawo abaana ne beekalakaasa nga yasobola okubategeeza n'avaawo ne bagwa. So waliwo enjawulo ey'okuba nti n'osobola oderivalinga ky'omanyi kintu kikulu nnyo. Yes. Kaakati ekibuuzo kyange okiwulidde. Ekibuuzo kibadde abantu baŋŋamba abantu bano ba Christians nga bayina Bayibo y'emu. Si y'emu. Oli bo bagamba Bayibo ya anti kale gojja binnyonnyola. Ffe abalabire ntulowooza Bayibo y'emu. Abantu ne bagamba gye basoma ndala. Abantu ne bagamba naye era byonna gye bajjamu ebintu bino bo gye basoma. Yonna yagitandika aliwa omu. Kaakati abalokole Bayibo eyaabwe ani yagiwandiika? Abaprotestant ani yabawandiikira eyaabwe? Abakatuliki ani yabawandiikira eyaabwe? Aba Seventh Day ani yabawandiikira eyaabwe? Ebitabo byatandikirawo okwawukana. Gw'omanyi gye biva temaatema. So okusookera ddala emboozi yaffe gye twasembayo emabega nasooka kukulaga Bayibo eyasooka ey'Abayudaaya oba emanyikiddwa nga Tanaka. Nenkulaga nti yalondebwa eti ebitabo ebigendamu ne balonda ebitabo ebitaano ebya Moses, ne balonda ebitabo 8 bye batwala ng'ebyabannabbi, ne balonda ne 11 ebitwalibwa nga writings. So nebeera ne section 3 Tanaka, nebeera ne Navim ne Kativim, nebikola awamu ebitabo kumpi 24. Kozi Tora yekola ki? Tora ye section eya Bible y'Abayudaaya erimu ebitabo ebitaano bye bagamba ebya Moses. Ebitabo ebitaano ye Tora. Ye Tora, Genesis, Leviticus, Number, Exodus ne Deuteronomy. Ye Tora mu Luganda Tawuleti. Kati eyo nga bweri mu Bible yaffe eno ne mu y'Abayudaaya bweri. Bweri mu y'Abayudaaya si bweri mu yaffe eno. Lwaki? Abayudaaya byawukanamuko, nambalingi eyawukana. Ffe tulina gundi zino chapters, mu Bayudaaya tebalinamu chapters amu. N'amannya gennyini ge tuliwa si ge baweewaabwe, amannya gaawukana. Oba olulimi lwe lukyuka naye nga bitegeeza kyeki. Nedda Abayudaaya bagobereranga ekigambo ekyasookanga ekikulu ennyo mu layini ezisooka
kye batuuma ekitabo ffe ate tujja tufuna ebyaffe Genesis ebitabo byaffe twabikyusa nnyo mu Bayudaaya si bwe biri Genesis tebamuyinayo mu Bayudaaya kaakati kankugeeza ekitabo kati nga gundi ekya Psalms ye Zabuli mu Bayibuli y'Abayudaaya tekiriimu Zabuli nti Psalms ewaabwe kiri Pisalita anti olwo Luyudaaya Pisalita ewaabwe kitegeeza praise okutendereza eno ffe ne tukozesa Psalms mu Luzungu Psalms kigambo kiva mu Kyalugiriiki Psalmos nakyo kitegeeza praise ate mu Luganda ne tukozesa Zabuli mu Luganda tetubeerangako na kigambo Zabuli Zabuli kya Luwalabu Zabuli yes kati ffe kye twagandawaza ne kifuuka Zabuli so awo byawukanamu naye nga bisigala kyekimu webiri mu Bayibuli y'Abayudaaya n'eno webiri naye amannya ga njawulo chapters zaawukana si ze zino ezaffe awo ne kibanga kutola tulyoka ebifaanagana kuba era nja kulagako Bayibuli zino ez'enjawulo oba ebitabo bye baateeka mu Bayibuli baabisikawa so kaakati ekyo mbadde nkyakulaga tola then wetudda ate eno mu Neviimu erimu ebitabo nga Bassekabaka ewaabwe teriyo Bassekabaka ekisooka n'ekyokubiri mu Bayudaaya kyonna awamu Bassekabaka teriyo First Kings teriyo First ne Second Kings ebyomu mirembe teriyo byomu mirembe ekisooka n'ebyomu mirembe ekyokubiri kyonna byomu mirembe yes so kaakati ate eno ffe ne twawulamu byomu mirembe n'ebiraffe twagoberera ate mu kwawulamu twagoberera Bayibuli y'Abagiriiki ne ba King James gye baagoberera ate ebimu ne tutagoberera Bayibuli y'Abagiriiki ne tukoppa mu y'Abayudaaya Abagiriiki wadde ngamba balina yaabwe nabo kaakati nga tuvudde ku Bayibuli y'Abayudaaya gye nakugamba eyasooka kuba Nekemeya ebitabo ebyo baabisiiringa oluvannyuma lwa Ezira okuva n'ekitabo ebitabo emizinga egy'enjawulo ne bava nagyo Babuloni ne bagikomyawo n'amaana ne basira mwaka gwa 4 bafudde e Babilooni ne basiiringa nti bye bino ebitabo koma ku Malaki Abayudaaya era Hasmonean dynasty baali bamuyita Simon Maccabean ye yatuuka n'atayodda nti tetwongerezaako abamu we basuubira naye ate ekitali kituufu so Nekemeya ye yakomekereza ne basalawo nti bino by'ebitabo bye tulina okugenda nabyo Katonda teyaddamu bongera no ebintu bino si Katonda nti no yajjanga n'abongera bawandiikanga ebintu ebibaddewo mu bulamu nga bwe babiwandiika ennyimba n'oluyimba era Katonda yalina okujja alukuwe ati kitabo kya Katonda no ekya Bayibuli kitabo kya Katonda lwaki kirimu Revelations Holy Bible oba mu Luganda wano mu Luzungu lwaffe Holy oli waddembe sijja kuvuga nti no buli omu waddembe kiyita Holy oba kiriki oba kiriki naye nze kyenzija okukulaga nti no ebirimu ebikifuula Holy nti no byali Revelation byeyalaganga bannabbi awo kikifuula Holy baawandikanga bannabbi ebibalagiddwa byo ne biwandiikibwa nti nabbi gundi bwe yagenze ewa kabaka gundi n'ayogera kino na kino na kino nti no kabaka gundi yagenda ewa nabbi Abisa okumulagula so ne kibeera naye ate nga kirimu n'ebirala ebikwata ku ssanyu lyabwe we baasanyukanga ne bakuba ebivuga nabyo ne babigattamu ne bagattamu eby'ennaku nga bali mu kkungubaga nabyo ne babigattamu ne bagattamu history waabwe ne bagattamu engero ne bagattamu philosophy ne bagattamu buli kimu byonna ne bikola Bayibuli eyo nkufuna so kaakati buli omu waddembe gitreatinga Holy book naye for mirundi egisinga mu history tubitwalanga books of wisdom but not holy mu history mubiyita books of wisdom nga mukinyonyola mutya mu Luganda ebitabo ebyo byosoma nojjamu amagezi mwe muli Kurani mwe muli Torah oba Tanaka Bayibuli y'Abayudaaya ne Bayibuli awamu mwe muli Analekiti y'abaana Analekiti y'Abahindu n'abalala mwe muli Bhagavad Gita ez'aba Buddha n'ebiki byonna ebyo bitabo bikuwa amagezi agali mu Gita ekitabo ekyo eky'Abayindi ekyo Bhagavad Gita Bhagavad Gita ali nakyo gye kiri kikaamu kiyina ebintu eby'amagezi ey'Abahindu wagisomako nayo
Ebaga Vadigita. Erimu ebitalo ebitagambika. Ate bo basoma kyabo. Nayo basomesa ku bakatonda baabwe. Bashiva bakatonda ab'enjawulo ababayindi ne basomesa ku romanso mukwano ne basomesa ku bingi nnyo ebiri mu kitabo kiri. Ekitabo kirina ebintu bingi. Yes, ekyo nakyo kiri awo. Byonna bitabo bitwalibwa nga books of kitabo gye kiringa kye basomera ddala. Bulungi nnyo Abahindu kye kiba guidinga okulivinga morally upright. N'okulivinga a virtuous life nga tokoze bino. Analect y'aba Confucius. Be baliwa abe China. Confucius yali mu 5 BC najja ye n'asomesa moral era China okugira abantu okula kwonna kweriko ekulidde ku bitabo ebyo bibiri. Analect y'aba Confucius n'ekitabo kya Laos. Laosism oba legalism by'ebitabo ebikuziza China. So bo bagoberera teachings za Confucius mu Analect yayogera ki ku kweyisa obulungi. Yayogera ki ati bamutwalanga katonda bamutwala batya. Si katonda era byabwe tebiri mugenda mu ggulu wabula kubeera mu bulamu obukkirizibwa morale obulungi. Anti n'abayina asima olunaku mwaka gwa musota. Emyaka gyabwe mwaka gwanjo bayinayo mwaka gw'enjovu bayinayo mwaka gw'ekikakati kuno tuli mu gwandogoyi. So gijja giddingana naye gwe omuntu weetaaga bwetaasi kumubulira nti nze nazaalibwa mwaka gwa ndogoyi n'akulagula Abachina. Nakulagira nti wano ojja kubeera bwoti ne bwoti Abachina. Kasita ogumanyi omwaka gwoti akugamba asobola okubuulira desenti oba kino nakino. Abakugattirawo. So be ebyabwe bibayigiriza kweyisa bulungi bebayigiriza nti olina okulabirira mukaddewo. Era mu mateeka g'e China baateekamu etteeka nti omwana yenna oba n'abazzukulu ne mumala omwaka nga temukyalidde muzadde wa mirundi 3 komera. Kuba babayigiriza ekyo. Sokoleke baagala batya? Omwana yenna e China n'omala mu mwaka n'oweza emirundi 3 nga tokyalidde mu olina okukyalira muzadde emirundi 3 mu mwaka. Bo bagamba spiritual part ne financial part y'omukaddewo mwana n'abazzukulu mwe mugikolako. Nga bategeeza ki? Mwe mulina okulabira abakadde bammwe mu byensimbi. Wano ogwana gubeera e Kampala ne guleka bazadde baakwe. Togamanyi ne gali embizo zimala ne gakejja embuto naye nga wodda ogenda okugusanga muzadde waako afudde nga n'okuyingira mu kayumba olubuto teruyingirawo. Teruyingira gulumamalwa. Libadde naakulabirira. China basibaago n'embuto ne zigavaako. Agagavuuka gano agali e Kampala agakazi n'abazzukulu balina penalite. Omwana bajja kusiba emyaka 3 okuba nti no tewaddayo kulaba kulambula ku mukaddewo. Omuzzukulu naye bajja kusibayo emyezi akuza obulungi n'obutasapootinga. So ebyo byonna babijja mu teaching za Confucius. Obwamalaalo olina okugenda n'ogalambulako Confucius. So bo gye bagwe yaffe twalanga books of wisdom. So ne Bible tugitwalanga books of wisdom. Nina we nkutataganyiza obadde ombuulira Bible y'Abayudaaya. Kuba nkulaze nti mu bina BC bo nga bamaze okusiringa nti eno ye kanoni by'ebitabo by'okugoberera. Tajjanga talowoozanga na kujja tebamumanyirako oba alijja. Bo ne basiringa nti bino by'ebitabo bye tujja okusoma. Ekitegeeza awo tewaali kanoni. Ompozi tuyinza ogamba nti Mwoyo Mutukuvu yalabikira Nekemeya n'amugamba nti bye bino ebitabo naye ate waliwo era bye baalekayo. So kaakati Abayudaaya ye yaabwe neggwa. Tewali bya Mwoyo Mutukuvu kuba bwe bya Mwoyo Mutukuvu tebabimanya nnyo mu Old Testament. So temulimba abantu nti Mwoyo Mutukuvu ya inspiringa abantu. Ogamba nti kateekawo kino ekitabo na kino no. Nekemeya yange yaliwo nabbi ne ba Ezera n'abalala be baasalawo. Ekyo ne kiggwa. Bayibo eyaddako enkadde ye Bayibo ey'Abagriiki emanyikiddwa nga Septuagint. Eno Bible Septuagint bagiwandika kati wa 285 BC ku 245 BC. Kati eyo n'ey'Abayudaaya eriwo enkadde. Ey'Abayudaaya nkadde. Tanaka nkadde. Okuva ku Tanaka Bible eyaddako yeno kuba nayo ya mu BC 285 ku 245 gy'emyaka gye baatwala nga bagitranslatinga. So Septuagint ey'Abagriiki ya translatinga Tanaka
ne bagiwandiika mu kye bayita Greek Kioni, olulimi olw'Abaguriiki. Mpulira. Kino kyatandika kitya? Alexander the Great we yafugira yali wa Greece. Wa Greece. Naye bahiteni balinga ekiranga Macedonia kuba taata yali wa Macedonia naye nga yetwala wonna Greece. Byali around 313 Alexander the Great we yafa. Bajen Abaguriiki BC. Abaguriiki bangi kuba empire yali nnene ng'ekomeno ku Oxus River ku Afghanistan ne India border yali nnene nnyo. Empire. Alexander the Great ye jena singa military genius mu nsi yonna mu byafaayo. Yali mugezi nnyo. Alexander the Great. Alexander the Great ne kuddako Julius Caesar ne kuddako Hannibal owaba Carthage ne kuddako Napoleon Bonaparte. Be bajena abana abakyasinza okuba abagezi mu by'ekijjazi. Hitler teyali mujasi. Yalina Kopolo mu Sematala asooka. Fenga tumuwagira eno okufa. Genius nti omuntu yali mu battle mekaze yalwana. Wakola wonders. Alexander the Great yalwana battle zonna tewali battle gye yawangulwako. Ogambye ki? Ate mu myaka emitono nga mutonyo yasobola okuliyetinga empire mu bbanga ettono. Yes, yali genius. Alexander the Great. Yes, kakati we yakola empire yali nnene etuuka Egypt, etuuka eno ku Afghanistan, egenda netwalira mu Bayirani bonna awo wonna. Kakati mu Europe yali akwata wa? Europe. Yali atuuka kuwa. Empire ye, ate kakati awo wonna Greece. Awo wonna Europe. Negyekwata eno ku bitundu bya Italy awo wonna netwaliramu kuba Roman Empire ate yali tennaba na kujja. Netwaliramu n'ebitundu bya Hispanics, Spain awo wonna Alexander the Great, Mediterranean awo wonna Crete, biki awo wonna Malta. Alexander the Great n'atwaliramu ne Egypt wano. Kulaba. Kakati Abaguriiki baali nga beeb'ekitalo. Ng'Abaguriiki kye bakola ensi yonna nga olaba Amerika kati. Nga kye bakola ensi yonna kyekizo. Abaguriiki baali tebakomola ne balemesa abalala bonna okukomola nga tekyali kukomola kuba Abaguriiki tebakomola so nga be basalawo kye kirina okukolebwa. Kaakati Alexander the Great bwafa bajenoba ab'enjawulo baatandika okuwamba ebitundu ebyo kuba empire teyeeyongerayo yakoma ku Alexander the Great. Baatandika okuwamba ebitundu eby'enjawulo kati eyali owe Misiri jeno omu eyali ow'amaanyi owa Alexander the Great baali bamuyita Ptolemy the First. Ptolemy the First. Ye n'agenda awamba Misiri etundutundu Egypt awo wonna Carthage Tunisia n'awamba n'alifuula tundutundu lye. Ptolemy. Ptolemy ono mutabani we Ptolemy the Second eyaliwo by 285 ye yaddira n'agenda alagira kuba ye yali atwala ebitundu ebyo Egypt. N'alagira Abayudaaya 72 abagezi Abayisirayiri 72 ne babamuleetera paka Alexandria Egypt. Okusinziira kuba historian we bagamba najja abateeka mu bisenge. So Bible eno wetudda ku narrative eno gy'oyinza ogamba nti oba yali inspired by Holy Spirit. Wetudda ku narrative eno naye ba historian bagiwakanya naye okusinziira ku kye bagamba eno ye Bible gy'oyinza ogamba nti yali inspired by Holy Spirit somehow. Kuba okusinziira ku narration bagamba Ptolemy yalonda yagamba mundeetera abakugu mu Luyudaaya 72 mu buli kika kya Isirayiri yalonda bamulondeyo 6 kuba ebika 12 tayimuzi 6 72 so be yagamba bamuleetere ne babaleeta paka Egypt. Bonna n'ayawula mu kifo we yabateeka n'ayawulamu ebifo 12 buli kika ne kituula kyokka buli kika kyokka nga bali mu mirembe bawambe. Ate omukulu era oda y'omukulu era ebeera ng'omuwambe naye nga bali mirembe mmere babawa na buli kimu kyonna nga tebamanyi mulimu gubayisizza. N'amala n'abagamba buli bamu mu kisenge kye n'agenda ngayo Ptolemy owookubiri. Olwo yasooka yagenda. Yasooka yafa n'atandika empire Ptolemaic empire n'asawo obwa Falaawo obupyanga naye bukulemberwa Abaguriiki. Be bali e Misiri be bafuga kati mutabani we. Kaakati n'abagamba buli kisenge gye baali n'agenda ng'agamba nti njagala mumpandiikire Bible yammwe ey'Ekiyudaaya.
n'ateekawo ne batranslata nga bemukisa mu Lugiriiki. Mbu bonna nga tebalina kitabo baatandikanga okuwandiika nga Genesis bwe yali ne bawandiika Deuteronomy nga bwe kiri mu by'Abayudaaya. Kwegamba yabalagira nti njagala kutranslatinga okuva mu Bayibuli yammwe eya Tanaka mubizze mu Giriiki. Kuba baali basomye gundi Olugiriiki bangi mubizze mu Lugiriiki. Nga tabawadde kitabo wabula tandika okumemorizinga. So bagamba nti no bamemorizinga ne bawandiika abaali mu kisenge ekimu n'abalala nga bifaanagana. Ng'otuula n'olowooza bulowooza Genesis olubereberye waaliwo kino Exodus waaliwo kino naye bahistorian bakiwakanya nti yali exaggeration ebitabo baabirina ne bakola translation mu Giriiki. Yes. So ne batranslatinga Bayibuli ey'Abayudaaya mu lulimi lwabwe ne bagissa mu Lugiriiki. Kaakati eyo ye Septuagint Bible. Septuagint kibuuzo kyange ekitegeeza efaananira ddala Tanaka. Tebifaanagana ekyusa language. Kaakati ebibyawula kyeki nti Septuagint ewandiikiddwa at a later stage mu 208. Tanaka bagikompayiringa mu 4. Period awo history yaliwo yali mungi ku Bayudaaya. Ekitegeeza bayongerako ku Septuagint yo nebeera ng'erina ebitabo eri advance. Yes. Bitabo ki bye bayongerako ebitali mu y'Abayudaaya? Ebya Tola we biri mu Septuagint. Ebya Neviim oba ebyogera ku bakabaka ne bannabbi bwe biri. Kati Viim ebyogera ku writings omubuulizi neki byonna mwe biri mu Septuagint. Bayongerako kye bayita Deuterocanonical oba extracanonical. Amakyaki agamu gabikkiriza nti na bino bitabo bituufu, gabikkiriza ng'Abasoddokisi, Tawahedo Church ey'emu Ethiopia, Bakoptiki n'abala babikkiriza. Naye Abayudaaya bo tebyalimu olw'okuba baali baasiiringa dda. Bo bano bayongera ku bitabo ki bye bayongeramu. Bayongeramu ekitabo ng'ekya Makabeewu oba Maccabees. Makabayi baawukana ne Makabayi bino byabano naye oli Maccabees baali bamuyita Simon Maccabeus. Yatandika revolution around 207 n'atandika revolution okwekutula ku ki ku Bagiriiki. Olw'okuba Abagiriiki baabayigganyanga nnyo nti waliwo omukulembeze w'Abagiriiki baali bamuyita Antiochus Epiphanes. Yayigganya nnyo Abayudaaya n'atuuka okusalira embizi mu kifo ekitukuvu. N'agamba nti Abayudaaya temukkiriza mbizi mugireete, ne bagiteeka ku kifo ekitukuvu. Eyo tempo gye walaba Yesu ayingiramu eyalina ekifo ekitukuvu ekitagambikako, gye bagamba ne kabona yayingiranga ali ku njegere. Antiochus yasalirako embizi oba mwette Abayudaaya kye yakola Abayudaaya ng'okubakomerera kwokka ku misaalaba. Antiochus koze emisaalaba gyali gyadda wulira naawe eriyo yali method ya execution kuba gyalingangamu ebika misaala. So kakati Antiochus naga Abayudaaya ekibeewanyisa kiki nti embizi katugisalireko nti kuba bakomole, n'alagira saagala kudda komole, teri kuddamu kukomola. Era ne balagira n'abaakomolebwa buli ku makya mukeerenga nga we musika eddiba eryo liddewo lyadda. Bagakaka ne gadda nga yali mukambwe nga bakeera bayunga. Antiochus era n'obunnabbi bungi obwa Danieri abasinga bwali bupointinga ku Antiochus. Singa tusomako ku bunnabbi bwa Danieri bungi bwatuukirira ku Antiochus. Yayigganya Isirayiri n'okusinga abala kye baali bakiyigganyisa Antiochus. So kaakati Antiochus we yabayigganya Abayudaaya baatuuka ne beetamwa nga bujjukira bo balina essuubi nti Mesaya ajja kujja atununule ku bakulembeze abatufuga obubi. Kaakati we wajja omwana owaabwe baali bamuyita Simon Maccabeus ne batabani be baali basatu ne batandika revolution. Abayudaaya ne bagoberera ne bagiyita Maccabees rebellion y'Abamakabeewo. Era Abasiraamu bakyogera ekitabo ekyo ekya Maccabeewo oba Maccabees mu Bayibuli ey'Abagiriiki mwekiri. Kirina ebintu bingi history. Olingagamba ne mu Kulaani mwekiri. Ne Kulaani Abasiraamu bakyogerako nnyo. Bakyogerako nnyo Maccabees. Era mu Bayibuli ey'Abakatuliki mwekiri. Mu Bayibuli ey'Abasoddokisi mwekiri.
mwe kitali ye yaffe yaba protestant ya King James tebakiteekamu. Yes, nti bo bagoberera biri mu Tanaka bye baateekamu Bible ya King James. Bwe mufa zino zonna zi good news ze NIV zani zonna ziva mu King James. So yewe yakutuka ku Bukatuliki olw'okuwakanya Obukatuliki yayita ba bishop ku kizinga bakita Lindisfarne Island mu North Sea. Ne batuula okumala emyaka 3 nga bawandiika Bible egenda okugobererwa mu Bungereza ne Anglican Church ne baawukana ku y'Abakatuliki abayitale so kyovala abantu bo baakwata tekatuleete y'Abayudaaya ey'Abayudaaya eya gundi Old Testament nga tekuli bitabo bino ebirala bo gye baateeka wano lwakuba baakoppa ate mu Septuagint baakoppayo eno ebyokutulamu Kings ne bakutulamu ebitabo bibiri ne bakutulamu so baakombayininga tawule gundi Tanaka ne basikayo bitabo byokka ebyali mu Tanaka bye baateeka mu King James. Then ne bamala ne basikayo mu Septuagint we baabyawulangamu ne babikutulamu ne bakola King James. Kati ogenda okumaliza nga eya King James ndowooza ya bitabo 6 bitabo biringa 37 27 then ndowooza na 40 ne bikola bitabo 6 mu Bible gye tulina kati the King James is good news. So nga ate mu yaba Katuliki ebyabwe balina ebitabo 74. Ekireetera 74 tibo baagattako ebitabo bino ebirala ebiri mu Bible y'Abagiriki nga Maccabees ekisooka n'ekyokubiri ne bagattako ekitabo kya gundi Esdras ne bagattako ekitabo bakita Solomon's Wisdom kigezi kyagana kusinga Proverbs kiri mu Engereza ekigezi bani abakigattamu Abagiriki nkolaga njawulo wakati wa Bible y'Abayudaaya n'ey'Abagiriki nti ey'Abagiriki yo yagattamu ebitabo ebitali mu by'Abayudaaya ng'ekitabo ekya Maccabees ekisooka n'ekyokubiri ne bagattako ekya Tobit ne bagattako ekya Jesus son of Sirach nakyo mwekiri anti kati nyina weningambulira kyenjakala era abantu wembulira wali wano nti bwe bama Alexander Great amaze okufa bano bazze Egypt Ptolemy alagira okuwandiika naye ate mu kitabo kya mpulira mu Jesus son of anti kaakati nkulaze ajjamu ddi nti Abayudaaya baali balinda ba Mesaya period okuva ne Kemeya we baasiringira Tanaka ey'Abayudaaya mu 4 BC ono nkulaze nti no mu 289 wali wayise emyaka nga 10 mu kiikyo kaakati history yali abaddewo mu period eyo bagattamu mu Bible nga revolution ey'aba Maccabees ne bagattamu ekitabo ky'aba Maccabees kuba baabiwandiikanga Abayudaaya awo Jesus yali yazzewo yali tannaba ono Jesus mulala Jesus linnya ekigambo Yesuwa linnya sookole kati ombuza kiri kitya Jesus Abayudaaya tebalinayo Jesus anti ndi wano kuba balina kigambo Yesuwa so si Jesus kyaffe bazungu be baddira Yesuwa ne weŋŋambawo kaakati neeri walingayo ba Jesus bangi oba baali bangi yes baali bangi kalibogo baali boogerako oyo mulala so natugebogerako baalinga babawulira nti ono Jesus waani wa gundi ono Jesus waani ono muzzukulu wa gundi kaakati oli baali bamuyita Jesus son of Sirach yali Yesuwa omwana wa Siraki ye Yesu owaffe n'abeera Yesu omwana ow'e Nazaresi oba omwana wa Josefu mutabani wa Yosefu so baayawuliranga ono Yesuwa omwana wa gundi oli Yesuwa mwana wetu n'abeera Yesu omwana wa Katonda ekyo kyajja luvannyuma naye si bwe kyali so kiringa wonoobeera eno netubeera nti nno tulinawo ba Mutebi tulinawo Mutebi omwana wa Muteesa eriyo ba Mutebi abalala abaana waliwo Muteesa wano Muteesa tu so kaakati eriyo n'abalala mu families oyinza okusanga mu Mmengo wano ng'aliyo ba Mutebi nga 6 nga baana kaakati baabawulira nti ono Mutebi owa gundi ono owakati ne ba Yesu oba ba Jesus baabawulanga bwabusi naye nga waalingayo n'abalala abagezi kati ngono Jesus son of Sirach yawandiika ebintu ebyawaga nja kujja Lumumba asomereko ko mu gundi eyo basooke balabe ebigambo ebya
bayina proverbs eriyo Solomon's wisdom kiri ekitabo tekimanyina proverbs kirimu ebyamagezi nga si King Solomon bagamba ya King Solomon naye mu Bible eno ey'Abayudaaya tebakiteeka mu lwaki ebitabo byabulanga jukira babamba ne bagenda e Syria kaakati eyaleeta omuzingo ogwaliko ekitabo kino Solomon's wisdom baguleeta bannekeme yabaasiringa dda Bible y'Abayudaaya ne bagaana okukyongeramu baba Greek ne bagamba kitabo ky'amagezi ne bakyongera mu Septuagint. Solomon yali yajja dda ye yaliwo dda Solomon yaliwo dda lwenda emyaka we yabeererawo yesu lwenda around 8 we yabeererawo Solomon kaakati bingi ebyawandiikibwa kaakati Abasiriya abamu baddukanga n'omuzingo ne gugenda ne gubulira eyo ne bagwesonyiwa baba bamaze bano bannekemeyo okusiiringa Bible y'Abayudaaya abantu ne baleeta omuzingo emizingo egy'enjawulo bagenda okuba mulimu ekitabo Solomon ziki twasiiringa dde ne bakivaako baba Greek abali mu buyinza ne bagamba tetusobola kuleka kitabo ekyo twekamu ne bakiteekamu gattakaawo kaakati tunuye ekitabo ng'ekya Judith tebakiteeka mu Bible naye nga Judith yakola kinene y'omu ku bakyala abayamba Isirayiri. Judith yataasa Isirayiri ku mulembe gwa Nebukaduneza. Yes, yali mukyala mulungi nnyo beautiful naye mu biseera ebyo we yabeererawo Nebukaduneza yali athreateninga ebitundu bya Middle East. Nebukaduneza yalinanga general nga bamuyita Halofen. Nebukaduneza yabeeranga e Juba. Halofen yabeeranga ggulu alwana. Halofen yabeeranga eggulu ng'asindika ebbaluwa e Kigali n'agamba abaawo obukingdom bwonna obuliwo omusalendalinge mukkirize okubeera wansi waffe oba si ekyo tugenda kubatta abakazi bamwe tubatwale n'ebishi byonna. Nzija Kingdom ya Yuda yali ekyaliwo ya Isirayiri yali teriwo Syria yali yagiwamba ddala 722 nga basigaddewo kingdom emu eya Yuda oba Southern Kingdom Syria oba Iran Syrian Empire yawambako Isirayiri anti yakutukamu ebitundu bibiri kingdoms bbiri oluvannyuma lw'okufa kwa Solomon. Jeroboamu n'atwalako kingdom ey'omu north Rehoboamu n'atwalako kingdom ey'omu south bonna nga baali kumpi baana ba Solomon ne bakutulamu. So kaakati eno ey'omu north y'Abasiriya mu 722 ne bagiwamba ne batwala tribes 10 ne wasigalawo tribe emu era abantu luli nakyogera ne bagamba ate tribe endala yabulirawa. Tribe ze baatwalanga Isirayiri baagabira buli tribe ekitundu nti mwabengabi ewammwe empigi mwabegindi ewammwe ewa ne Isirayiri baabagabira naye baagabira tribe 11 emu tebaagigabira eya Leevi lwaki tebagigabira nti eyakwata omulimu ogw'okuweereza mu tempo bo tebaabawa ttaka nti empeera yammwe yonna tempo kyovala mwaleetanga saddaaka bw'oyita saddaaka ne bawaayo saddaaka ne basalamu oludda n'ofumba oludda olumu n'olufumbira n'otwalira bakabona y'empeera yaabwe kuba bo tebaabawa ttaka tebalima then naawe ne famire yo ne mulya olwammwe ne mutwalanga ekimu eky'ekkumi tekyali ky'abannaddiini bano abatubba nedda ekimu ekikumi kyabanga awo yogera bulungi ekimu ekikumi kyabanga ekimu eky'ekkumi yali mpeera y'abaana ba Leevi abataweebwa busika mu Isirayiri abataweebwa ttaka abataafuna mugabo nti olw'okuba bo tebaafuna ttaka Abagaadi baabawa Abannafutaali Abalawubeeni bonna balina ettaka lyabwe naye Abaleevi tebaabawa omulimu ogwabwe kuweereza mu tempo era yaweereza mu tempo yalyanga ku bya tempo kati ekimu eky'ekkumi yali nsako y'abali abaweereza mu tempo abataagabana ati ne bana bakabona boyogerako bafaaza baani tebakola oli wa wano oli muluulimbu naawe oli wa Leevi Katonda yawa baana ba Leevi tempo tekyali nawo yavaawo baagikuba ate kati tempo yagaziwa kakati tempo erimu ani akulimba ani yakikugamba kyekyati church be bantu abakuŋŋaanye mu malokola church tempo gwe mubiri gwaffe ku Katonda atuula mu ffe kakati ani aweereza mu kasozi ndyoke muwe ekimu eky'ekkumi ate atuula n'atulyowo emyoli okulyowo emyoyo okwo kukolebwa kyawukana ne bali kye baali balibo baalina emirimu egimanyikiddwa kuwaayo saddaaka alyowo emyoyo yali awaayo saddaaka mu nsi baali balina okukola ogw'okuyimba baali balina okukola ogw'okugenda nga kugine bamansira omusaayi emirimu gyali mingi gye baakolanga abaana ba Leevi mu tempo
kusaddaaka kugenda ku mikolo baalinga babagabiranga kumpi buli bakabona gundi Moses yali Alooni yali yabaawulamu nti mwe kaakati mujja kuweerezanga bwe muti muweereze bwe muti bakabona be bakola emirimu era bakabona baafanga tewali wakika kira yafanga kwawe wagendanga mu tempo ng'olina ebibi wafiirangayo so risks balina nnene olwokola mu tempo ye yali empeera beerekerezanga nnyo era nga kibakakatako naye bakabona b'ennaku zino osanga alina ettaka osanga akola wali yabbi eri ekindi ate naffe ne tumuwa ayagala Range Rover. So kaakati luli kye nabagamba nti no baatwalako kingdom baatwalako 10 eya Isirayiri ne wasigalawo emu eya Yuda endala tetugyogerako olw'okuba yali teyaweebwa ttaka tewali we baabawamba. Yes, so kaakati mbadde nkyakulaga nti Northern Kingdom eya Yuda ye yasigala. Okay. Kaakati Northern Kingdom eya Yuda ye yajja ebeerawo okutuukira ddala paka ku Yesu kyova olamwe muva bayita Abayudaaya. Abayisirayiri bonna si Bayudaaya. Era ebyokwogerako Abayisirayiri bonna si Bayudaaya. Eri Abayisirayiri abatava mu Abayudaaya be bano abaava mu kika kya Yuda ekyasigala be Bayudaaya. Yes, so ayinza okuba Abayudaaya balinga boga abaana ba kintu. Ffenna tuva mu kintu. Naye tekigaana nti noli yali wa Nafutaali era beemanyi ebika byabwe. So Abayudaaya twogerako abo bokka abaali ba Southern Kingdom abava mu Yuda. Era obuntu buno bubuzaabuza Abayudaaya, Abahebulyu, abaki byonna bitawaanya naye tuli bisomesa. Eri ewaabwe gye bo babyawula. Bo babyawula. Abayisirayiri bakyawula. Bo beeyawula era ne kaakati beemanyi ebika nti kino kika kyagundi. Kyova nti era n'ono Ptolemy we yayita abajja translatinga. Bamuleta nti ono bano be bava mu kya Yuda. Bano be bava mu kya bamanyi Yuda byayogera. Na wano buli omu yeemanyi nti ffe tuli banga by'omu Dinka wajjaga naye oba Abaganda beeyawula batya. Naye nga buli omu yeemanyi nti nze ndi wanga tuli bafumbe obutaka bwaffe bakka. Buli omu Wakiso wano. So kaakati mbadde nkulaga nti nno bingi ebyaliwo mu kiseera ekyo okuva ku Nekemeya okutuuka kaakati bo bano bajja babigattamu bwe bagattiramu n'ekitabo ekya Judisi gwe mbadde nkugamba nti Judisi yataasa Abayudaaya n'atta Jeno wa Nebukadduneeza era sitoole eyo bagyogerako omukyalo omulungi eyalwanirira Abayudaaya n'ayongerayo okuwambibwako mu Bayibuli ey'Abaguliiki ekitabo kya Judisi baakiteekamu. Yes, ekitabo kya Baluki baakiteekamu n'ebirala. Kati Abaguriisi bo tebaayinayo Katonda waabwe. Abaguriisi baalinanga bakatonda baabwe ba Poseidoni baali bonna abali ba Egypt n'abalala bonna baalinanga aba Egypt abo bali ku gundi eyo. Aba Egypt baalinanga bakatonda baabwe naye nga woomanyi nti omukulembeze yasalawo ekituufu kati Ptolemy ye we yajja yanyumirwa nnyo eby'Abayudaaya n'agamba ekitabo kino mu kitranslating ekidde mu Luguliiki. Bano abasajja aba Mount Olympus tebalina kye baakola kyonna. Ate abo baaliwo dda baali babeerawo dda. Oba we tuba tutunulidde Greece civilization eyo ey'Abaguriisi yaliwo dda Ionian civilization. Waaliwo empires mu 2013 waaliwo wabeerawo ba Magiseni, wabeerawo ba Troy, wabeerawo ze bayita Trojan Wars. Zaaliwo dda nga balina 13 emabega. Yes. So kaakati abo betwogerako bakatonda ba Olympus abaalinga balekera ku mountain god Olympic. Mount Olympus. Yes. Abo badda b'Abaguliiki naye wano twogera ku Greece ng'emaze okuyita mu empire endala ezizze zigikola ki nejjanga esasika. Kuba ezo zonna ez'aba Troy, ba Magiseni, ba Sipata baaliwo bajja baggwaawo. So Greece naye twogera ku Greece kaakati. Kati wano bo ono bwe bagaziwa ne batuuka ene waffe Misiri. Yes. Ono kaakati kwe kuddira n'alagira yali akontrolinga wonna Misiri kumpi n'ebifo ebitukuvu ebya Isirayiri n'alagira nti njagala Bayibuli eno kubanga Oluguliiki kati official language
njagala kubenga okusinza kukolewa mu Lugiriiki nga naye musoma bitabo by'Abayudaaya si kyayagala Luyudaaya Luyudaaya luno lulina engeri lutukinako ne tubanga ate batufuga katuludibye naye tetujja kuludibya ng'abantu bano Abayudaaya bayize Olugiriiki aye tebasobola kusoma bintu mu Lugiriiki nga basoma mu Luyudaaya so n'asalawo n'agamba mu translatinge mukise mu Luyudaaya ne ekitegeeza Abayudaaya bamanyi Olugiriiki bulungi nnyo basobola okwogera Olugiriiki abamu ate kaakati abaakaakati nedda abaamayiguletingira mu Greece balwogera abaamayiguletinga mu Walabu boogera abaamayiguletinga mu Afirika boogera luki Lukoputiiki na Niminda so buli bamu gye baagenda boogera nnimi z'eyo naye lulijjukira yali empire yeefugawo wonna mwenna nga mulina kwogera lulimi olwo so kaakati eyo ye Septuagint Abagreece era Septuagint eno we tuba tugigenze mu details ebitabo bijja byawukana ebitabo nga Yeremiya mu Septuagint mwene yaffe Yeremiya chapters nyingi oba mu Bible y'Abayudaaya mu Septuagint chapters ntono bajjanga bajjamu ebimu tetujja kubyetaaga yes then ebimu ne stories zaawukana Septuagint erina byejjayo ennyo kati okugeza nga Genesis mu kutta Kayini discussion yaliwo wakati wa Kayini ne Abeli amukonvinsinga tugende mu nnimiro Septuagint yeegyongera kati ey'Abayudaaya yeegamba Kayini n'agamba Abeli tebakubulya kiki yamugamba so kaakati bajjanga bajja bagattamu ebimu ne bagattamu ne byawukana baatoolangamu zenjawulo Septuagint Kayini bagamba ki ne Abel nabateera bakoma ku ekyo just kugamba buga nti Kayini yamukonvinsinga nti tugende mu field asobole okumutta bakubulira kiki yamugamba naye ate mu y'Abayudaaya yagamba nti Kayini n'agamba Abeli tebakubulira kiki yamugamba ne badda ku story endala ng'amutta so balina bwe babuukamu so mulimu ebyawukanamu ebitono kati olaba ne ku Goliath Septuagint ekulaga ebipimo bya Goliath obuwanvu kyali kisajja kiwanvu yali musajja muwanvu bakozesanga nnyo cubits ze baapimisanga edda mu biseera ebyo ebya Old Testament kati yo gundi Septuagint ekulaga nti yali wa cubits 6 ze fuuti nga mmeka cubits 6 ze meters nga meters nga 2 n'ekitundu mita nga 2 n'ekitundu abamudinkamu Goliath okusinziira ku Septuagint naye ate bodda ku Tanaka ey'Abayudaaya Goliath ate bamuwanga yali wa cubits 8 n'ekitundu oba meters 3 so kati waliwo ebyawukana bateekamu batuulamu bebatereeza waliwo ebyawukanamuko kyenjagadde okuwaako ku njawulo eziriwo wakati wa Bible zino ez'emirundi ebiri so kaakati awo tuvuddewo eyo tugimaze ye y'Abayudaaya ye y'Abagreeki ekyaliyo bulungi nnyo era ne byonna ebisinga ebiri mu Bible yaffe twajja mu Septuagint Septuagint gye twajja ebyo byonna ebisinga ebikwata ku Old Testament Septuagint yes tugivumaze so kyovala ebigambo ebisinga bye tulina baptism Septuagint ebisinga tebyali bya Kiyudaaya ekigambo baptism kyo kya Luyudaaya kya Luzungu naye kiba mu Luyudaaya naye Abayudaaya tebabiina nnyo kuba okubatiza tebaakulina era Abayudaaya tebabatiza Abayudaaya tebabatiza Yesu ye yabireeta ate ne Yesu baabikopa Samaliya ye waali ababatiza batyati manna so kaakati tuvudde ku kanoni nekulaga baditamininga batya Septuagint ti Ptolomaayi ye yasalawo awo tewali Mwoyo Mutukuvu ntwala Septuagint nedda wali kaakati katudde ku kanoni ey'Abakristaayo njagala esooka anti kale eya Christianity yes kyoyita omanyi wano bw'oyogera Abakristaayo Abaprotestanti bambalira bakyewamba ffe Bakristaayo Abakristaayo be bali be basookera mu kkanisa y'egundi Antiokia ne babayita Abakristaayo so kaakati okuvaawo ku Bakristaayo Catholic Church ye yenyigawo amangu so okutwezaamu kale katutunule tuva mu Septuagint tugende mu Bakristian Bayibe yaddako yene yajja ekyusibwa okusinziira ku wish za kanso ez'enjawulo